Okusiiba laba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulabye omulungi abibisiteri fayina nate tukulisaayo mu program eyakavaako ey'abakadde baffe abawa House of Zaka and Waqf. Nate netukuwaniriza mu programu eno emanyiddwa obulungi nga okusa omwezi wa Ramadhan. Programu eno bulijjo ekulisibwako banno abaisiraamu aba Jamaat Ahmadiyya Uganda. Tukwebaza nti wakola kyattendo okubeera nti wasalawo okubeera nti onatambulanga naffe mpaka inshallah mu wanabanga alisaasidde okuba nti tumalako omwezi guno gwa Ramadhan. Mutwakusuubiza nti inshallah tujja kubanga baseeka ab'enjawulo bajja kujjanga beeyongera okuba nti batubuulira ate ebyo ebikwata ku mwezi guno gwa Ramadhan, tweyongere okuba nti tunnyonnyoka ensonga eyo oba oliawo tulongoose mu kusiiba kwaffe n'ekisiibo kyaffe. Olunaku olwaleero nate mu studio nkomyewo ne basheeha abalala nga nabo bakomyewo okuba nti beeyongera okuba nti babaako bebatunnyonnyola. Abakadde bange njakusaba mubuuza kuba tulaba, njakutandika ne mukadde wange Sheikh Bashir Nambaali buuza kuba tulaba ssebo. Omulabi omulungi ali ku mpewo za BBS Terefayina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe atuli mu makkati ye Sheikh Akimana Rajabu ssebo buuza kuba tulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bakadde bange nsanyusa nnyo okuba nti ate
mutwongera okuba nti mutuwa akadde ne mukomawo era nsaba nti inshaallah omukisa gubaawo nsaba temukoowa era mukomengawo inshaallah kuba nti abasiraamu mutuufu bayonta beetaaga okuba nti bafuna irimu ekwataga ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga gye tukumulama gwe tuliko oguse mwezi wa Ramadhan. Bukyanga muva wano ebibuuzo bira bisagala bikyayiika, abantu bakyaweereza ebibuuzo misana kiro. Era olunaku lwaleero nja kusaba nti tujja genda butereevu mu bibuuzo ebyo, ate bakadde bange bongere okuba nti babirambulula okuba nti wali eyo yabuuzizza oba gwali eyo nga tewabuuza naye nga bakubuuliza ate oyongera okuba nti ofunamu ekyokuyiga. Kansabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizaako baseeka tusiima byonna bye mutusomesa. Shehe, nze nnyina ekibuuzo kyange. Shehe, bwe mba mulwadde nga obulwadde bunsobozesa kusiiba ate bagamba okuwa omutango oba okuliisa naye nga nabyo nga nange mwennyini sobola kweriisa, kitegeeza n'omutango sigusobola. Shehe, nkola ntya era namulwa ntya? Nsaba kunziramu. Amannya gange yenze Abbas Sulaiman. Wa mukulu Abbas Sulaiman, tuyanze ekibuuzo kyo. Mukadde wange mukulu Abbas omawulidde Abbas Sulaiman tasobola kusiiba olw'obulwadde bw'alina, ate yaliko nawulira nga mumusomesa ku kyengasi kya fidiya naye talina busobozi butoola, akoze atya? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mukulu Abbasi sijja kumusaasira lwa nsonga. Okusookera ddala abantu abamu ebiragiro bya Allah babitwala ng'ebyokubalaata. Segereke bulungi, Allah mu kubaako ky'aba atulagidde okukola. Ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala tateesa. Ekyo gwategeera Allah ow'ekitiibwa tateesa. Omulabi yenna ali eyo gy'otudde bw'owuliranga etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala manya nti tali mu kuteesa naawe. Awo nno wensaasirira bakadde baffe abalowooza nti olunaku lwakera ku makya ne bayisiŋŋanya ebigambo wakati wa Allah n'ekitonde Iblis. Oba onfuna Allah ow'ekitiibwa ye asalawo ate nga bw'aba ayagadde. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala tayagalangako era tekiri mu matendo ge kubeera nti akaluubiriza ebitonde bye. Onfuna okumanya kwaffe oluusi kugenda ne kutulimba okutono kwe tulina nti oba oli awo tusobola okuleeta entegeera eyaffe oba reasoning eyaffe esobola okukyalenjinga eya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera yonna gwe ng'ekitonde Allah subhanahu wa ta'ala akutegeera n'okusinga bw'olaba maama bw'ategeera omwana we. Kitegeeza ki? Tasobola Allah ow'ekitiibwa tasobola kukuteekako, atugamba mu Qur'an, tasobola kuzitoowereza oba kukaluubiriza mwoyo buzito bwe gutasobola kwetikka. Abo nfuna ne mugamu ku mateeka g'ekisiibo era bwe yali annyonnyola atugamba yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Takola ki? Tagenderera kubakaluubiriza wabula atwagaliza bwangu. Tekisoboka nze ku lwange naye mwennyini yeewaako obujulizi nti tasobola kweriisa. Katudde mu reasoning tasobola kweriisa. Okay, abaddewo atya? Bw'abanga tasobola kulya abaddewo atya? Ekigendererwa ky'ekisiibo Allah kubeera nga twokya amazambi gaffe ago ge tuba tukoze n'ago ge tusuubira okukola ki? Okukola. So mu mbeera eyo munda muggo bw'oba olinamu obukodo onfuna bye bimu ku bintu by'olina okuluubirirwa okulaba nga ova mu mwezi guno ogwa Ramadhan okola ki? Ovaamu obyokyeza. Allah ku ky'okutunuulira amateeka ge yatadde etteeka n'atugamba faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Okay, n'agamba wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun. Abo awulira ng'oli munafu oba olina obulwadde bw'otasuubira kuwona obanga owulira muli wandyagadde okusiba naye wakati mu kukaluubirizibwa akuwadde option. Teweekaluubiriza wabula liisa omunaku. Okuliisa kyetaagisa ki? Bannange omulebo BBS Terefine naye yonna gy'oli okuliisa omuntu tekyetaagisa kugula kasawo ka muceere omalawo kiro y'omuceere gw'oba omu olunaku.
ate oba batugamba emmere emala omu bw'ati emala ababiri. Mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yongerayo n'atugamba nti okusiibulula omuntu oyinza okuba tosobola kumusiibulula na mmere, oyinza okuba tosobola kumusiibulula na kikopo ky'amata, oyinza okuba tosobola kumusiibulula na ntende, oyinza okuba tosobola kumusiibulula na ki abaffe, osobola okulemererwa okumusiibulula n'ekikopo ky'amazzi. Tukitwale nti ne muganda waffe oyo waali tasobola kufuna mazzi gasiibulula muntu, tasobola kufuna mugaati, toosi ya mugaati kuliisa muntu siringi 5, tasobola kufuna siringi 10 lugulira muntu chapati 2 nti genda olye ku ddaaku, tasobola kufuna siringi 5 oba 10. Allah atugamba atya kutwala amateega ge ng'ekyokuzanyisa. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Eno sura ogenda kunyamba okwatiremu katono. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tattakhidhu ayati llahi huzwa. Allah atugamba era temutwalanga amateeka ga Allah ng'ekyokubalaata. Allah subhanahu wa ta'ala aba tasaaga naawe okugamba nti kola kino. Ate gwali eyo yenna omulabi wa BBS terefayina gy'oli eyandyebuuzizza ti nange naalyagadde okwewaliriza gwe okusiiba ku si kulumwa njala, okusiiba ku kugondera Allah kyakugambye nti oli mulwadde tosiiba kola kino. Allah akugambye wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, amateeka ge temugatwala nga kyakola ki tateesa abalagidde. Ate ngera amateeka ago nsuubira nti galiwo okuyamba ffe kuba nti ffe abagafunamu tegagendererwamu kutukaluubiriza. Mu aya ya Qur'an era yeyongerayo n'agamba eno ey'abalwadde agamba faman tatawwa, bw'omuba mugonzi bw'ogondera etteeka lyakugambye khairan fahuwa khairan lahu, kirungi eri mmwe wabula seyiye bw'okugondera kyakugambye abaffe gwe bw'okutuka n'ogwa wali ye yaba agudde ng'akugambye nti tosiiba wangi nabwe kityo nno okugonderayo ekyakugambye Allah subhanahu wa ta'ala si yafunamu kirungi eri ani sebo w'ekitiibwa ensonga ogirambuludde bulungi naye nga bw'oleese aya ya Qur'ani eyo nti wala tattahidhu ayati llahi huzwa, nti omuntu tasaanidde kuzanyira mu mateeka ga Allah kugatwala ng'ekyokuzanyisa mu butuufu naye mwennyini nga mukakafu nti ekyo akisobola. Waliwo hadithi ya nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ng'atuwa amagezi ku nsonga efaanagana bw'ekyo nti kyandibadde kirungi ffe ffennyini ne tuyiiya buli kakodyo konna. Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ittaqu nnaara walaw bishikki tamra, nti mwewala omuliro even if it need be by offering a fragment of a date, nti weewala omuliro ne wekibeera nga kikwetaagisa kuwaayo kusaddaaka katundu ka ntende. Kitegeeza nti Allah atuteerawo gaapu kyokwewala omuliro ebintu bibiri byokka. Tulina jjanna naki na muliro. Omuntu bw'aba tagenze mu jjanna aba agenze mu jahannam, bw'aba tagenze mu jahannam aba agenze mu muliro. Yatugamba nti yatonda buli kimu mu ppeya bw'otagwena ogwena. Era n'atuuka ne ku ddaala yatugamba nti faman lam yajid fabikalimatun tayyiba, nti singa obeera nga tosobodde kufuna kale katundu ka ntende nga gwe weefudde nti tolirwedde kuwaayo akatundu sentende namba wabula akatundu ke bakugambye okusaddaaka nti weeryazaamaanyizza paka ku ddaala eryo, kale fabikalimatun tayyiba, waayo ekigambo ekirungi. Ejjana ebeera egenda tulemerawo. Mwami Abbasi afunye okuddibwamu ati naffe oba oliawo tufunyemu ekyokuyiga mu kibuuzo kya mukulu Abbasi. Nja kusaba tufune ekibuuzo ekyokubiri inshallah. Seka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seka amanya gange nze nakano agifaatuma. Kati Seeka waliwo mukwano gwange abadde abuuza yakayingira obusiraamu era yatoola shahadu, naye kati Seeka abadde tannaba kumanya nnyo bikolebwa, kati n'atandika okusiiba, naye kati abadde kale ayina amusomesa
ng'amusomesa Oluwarabu. Naye kati Seeka abadde tannayiga kusaala bulungi, kale ebikolebwa abadde tannayiga bisaala bulungi, tannayiga ssaawa za swala bulungi, naye ng'ate ayagala okusiiba era asiiba. Naye kati Seeka abadde abuuza, kuba kati baabuuzaako abamu, abasiraamu abamu baabuuzaako, bo ansa gye bamuwa bamugamba engeri gy'atannayiga kusaala asiibira bwereere, naye ng'ate ye awulira ayagala okusiiba, naye ng'ate ali mu pulosesi esoma, bamusomesa. Yafuna awo omuntu omusiraamu, kale si sheeka ate si muwalimu, naye nga muntu buntu, naye nga kale Qur'ani agimanyi, naye ate ebyo ebibuuzo bwe bityo tamanyi biddamu. Kati Seeka abadde abuuza nga bw'atannaba kuyiga kusaala bulungi, naye nga ku Lwokutaano agenda ku muzikiti n'asaala, ku Jjuma asaala. Kati abuuza Seeka asiibe oba abireke. Weewaawo tugenza nnyo mukyala Fatuma olw'okubuuliza mukwano gwo. Mukyala Fatuma alina mukwano gwe gwabuuza ekibuuzo ekyo. Yakayingira eddiini Busiraamu, yatwala shahada, yatuza. Ali mu prosesi ya kuyiga Busiraamu, tanayiga bulungi swala ye, naye ayagala okusiiba kuba omwezi gwa Ramadhan gwamusanze ng'ali mu prosesi eyo. Mikwano gye abamu basazeewo okuba ne bamulamula kyewaya ebyokusiiba biveeko. Kaakati Obusiraamu ddiini nnyongi era ddiini ya bbeeyi, era kinzizaamu amaanyi nti omukyalo ekikola kyakoze kirungi nnyo, nti ono amusomesezza weewaawo naye simumanyi ekimala, naye ate n'ono ali ready okuyiga. Tulina abasiraamu bangi ayingira mu Busiraamu naye unfortunately n'abubeeramu. Naddala ate eno challenge eri ku bantu abazaalibwa mu Busiraamu, nti bw'azaalibwa mu Busiraamu tatwala mutawaana kuyiga. By default buli kimu kijja kwekola bulungi. Nedda si bwe biri. Ne bw'obeera ng'oli mutabani wa profesa, gwe tofuuka profesa okuggyako ng'otaddemu amaanyi. Mwemu mu hadithi za Nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ategeeza n'atugamba ti talib al-ilm fariidatun ala kulli muslim wa muslim, nti okunoonya okumanya teeka era kukakata eri ku musiraamu omusajja ate era kyekimu ku musiraamu omukyala. Ate era ne hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam etugamba nti okunoonya okumanya kutandikira mu kibaya paka woolifa woolituuka ku mugo gw'entaana ng'oli mu kunoonya kumanya. Kati Obusiraamu okububeeramu n'obweyagaliramu era n'obufunamu empeera olina kunoonya kumanya. Akimanye bulungi nti si tteeka nti si buli muntu agenda okusaala nti eswala yonna agimanyi. Ensonga lwaki erina percentage nti eswala omuntu agisaala, ffenna tusaala eswala n'ensaala n'osaala n'osaala ng'eswala eriki emu. Katugeze dhuhuri, eswala bwe tugiswala ekyewunyisa tetufuna mpeera yemu. Buli omu Allah amuteeka ku ddaala liri. Buli omu Allah amuteeka yadde musaalidde wamu mu jjama. Wadde musaalidde wamu mu jjama. Allah abawa empeera nga za njawulo nga tezibalansinga. Lwaki? Kitegeeza Allah akusasula okusinziira mu effort gy'otaddemu bil ilmi. Kyova tugamba nti oyo asadde ku layini esooka n'asadde ku layini esembayo. Banjawulo kujimanyi batugamba nti oyo asoose mu muzikiti. Bangi n'abajja n'okusaala ng'ebirowooza ze naye nga ze lwakikwate. Tukiza mukolo. Nti mukwano gwange gundi asaala nti banandaba batya naye nga musiraamu. Naye onazze olwa nniya innamal a'mal binniya. Hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okwongera akatono ku bigambo bya muganda wange. Muganda waffe asiramuse. Kyetwagala ensonga lwaki tumubuuliridde nti munnange jangu okole ki olabe ekitangaala akkiriza empagi y'Obusiraamu ensooka eya la ilaha illallah, akakasizza n'ayatula n'olulimi lwe. Eyo y'empagi ezinga ziri endala zonna. Mwana wattu n'okukkiriza eyo ziri zonna ziba zirina kubeera nga zikola ki zimukakatako. Amaze la ilaha illallah, eswala wuuyo atandise okusaala, atandise okuwaayo. Lwaki bw'atuusa okusiiba okugenda okumuyambako ate bambi okwokya n'amazambi ag'enjawulo. Lwaki ate oba omukulu tugamba nti n'okutola akuleke
n'okusala akuleke asooka yigira ddala obusiraamu abunyonyoke anaabumalayo obusiraamu eyabumalayo yali muhammadi sallallahu alaihi wasallam obusiraamu abumalayo abeera nabbi ismaila kobeere ggwe teweerimba nti olunaku lugenda kukyosoma obusiraamu obukole ki obumaleyo nedda. Actually hadithi endala eri ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekirambika bulungi etulaga nti bunya al-islamu ala khams, obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi mmeka? Ttaano. Shahadatun an la ilaha illa Allah, kwe kukkiriza nti oli musizi omulala okujjako Allah wa anna muhammadun rasulullah, tira n'omubaka we ne nabbi sallallahu alaihi wasallam omubaka we. Empagi ey'okubiri wa iqamu swala, okuyimirizaawo esswala. Kitegeeza wabeera amazeeri ya shahada ebeera erina okuddako nga tomaze kulinda mbu ate kansooke njige kansooke ne bwogenda bugenzi n'otuukiriza bikolwa the moment lwoyatuuza olulimi lwo kitegeeza nti nezendala zonna empagi endala ziri zonna zibeera zikulinda. tukuyanziga ensubira nti mukyala Fatuma gwe yawuliza mukwano gwo ofunyeemu bambi mu maaso bw'atyo ng'asoma tekuggwayo okusoma akolenga bw'asoma insha Allah ajja kumusaasira ate abeere nga naye atuuka ku ddaala ery'okubeera nti ayigiriza abalala. nsaba tufune ekibuuzo ekirala inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kuweereza amanya Ahmed Sekisambu Kembugwe ndi wano Nateete. Sheeka kyensaba okubuuza, tuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan, naye wawo mikwano gyaffe egitukubira essimu oba bawala mose y'abawala oli nga ye kyamukwata bukwasi nga bwakuba essimu ateekeddwa okuyita bebi gyebaleko ng'akozesa nnyo ekigambo ekyo ekya bebye mukwano ng'akubidde essimu. Sheeke kunze omuntu aba yasiibye namulwa ntya, ekisibo kyange kifa olw'okuba abo abampita bwe batyo ku ssimu nga nkubidde essimu oba? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akirajab mwami Sekisambu abuuziza nti owulire bulungi mikwano gye abawala bamukubira akasimu balina eyo enjogera gye boogera naye nga yalukwanokwano batuuse n'okumuyita bebi kimu bibiri bebi ate musajja wattu asiibye aleka imaani mu kisibo kyebanga ebimba ati akola atya bebi olwaki munne tamuleka naye aya ya Qur'an ekirambika bulungi era netuwa ekyokulabirako ekisingira ddala okubeera nga kirungi, naye nga sinaba kutuukaawo aya ya Qur'an waliwo ebintu ebitatta kisiibo kya muntu okugeza kati ng'ebyo mulimi oluwarabu tukozesa ekigambo lagaw nti ebintu oba kituyite nuisance mulimi olugambo ebyokwogera n'olusaagiriro ebitalina makulu ebigambo ebiri awo nga tebiina respect mugundi, ebyo tebitta kisiibo kya muntu naddala ng'omuntu mwenyini yabyenyigiddemu. Abantu bangi babyogera ojja n'okusanga omuntu nga gwasiibye osanga oli akuwemule naye nga ensobi si yo kati Allah mwennyini ekisiibo ekyo kyova olaba akugambye nti asuyamu li ekisiibo kyange ye yakyesigalizanga ye. Bw'osoma ekitabo ekitukuvu Qur'an n'ogenda mu suratu Mu'min ojja kusangayo aya ya Qur'an enkulu ennyo egamba nti a'udhu billahi samiu alim min ash-shaytani ar-rajim bismillahi ar-rahmani ar-rahim egamba nti alladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Suratu Mu'min egenda esengeka amadaala ag'abakkiriza nejjanga egasengeka bulungi. Kati eddaala eryo erya lagawo nti n'abo ababeera nga tebakyenyigira mu bintu ebitaliimu makulu. Lwaki omusajja eyasiibye wenyigira mu lagawo ebintu ebitaliimu makulu ng'omanyi nti waliwo ebintu bingi nnyo by'oyinza okukola by'otasobola na kumala naddala omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Okusoma ekitabo ekitukuvu Qur'an, it's your responsibility. Ku mirimu ku bintu tulina okukola okutuuka mu muzikiti mu budde, it's your responsibility. Kati okuddaawo mu bebi simanyi biki ey'enjogera ebeera eyonoona budde okutwaliza awamu, naye ng'okutwaliza awamu tekyonoona kisiibo kya muntu nti ekisiibo ky'omuntu kigenda kubeera nga kifudde. Weewaawo nsaba tufune ekibuuzo ekirala ekiri eyo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Elias Seeka amadde mbuuza nti omuntu singa aba yamiisinze esswala eya dhuhuri oba olyawo ne asiri
azisasula atya? Wow, Sheikh Bashir. Okulu Elias abuuza ekibuuzo ky'okiwulire bulungi. Amisi enswala ya Dhuhri Asiri. Eriyo abantu abamu abasomesa abantu ebintu ebitaliiko bujulizi nga mwana wattu ebintu ebimu tebyetaaga na bujulizi nga kyetaaga muntu kurizoninga oba onfuna. Amisi nze swala bbiri Dhuhri ne Asiri Magharibi eyingiddewo. Baabamu ku bashiyuukhu basomesa abantu bano nti bw'osanga jama yingira buyingizi muki mu jama naye olina ebbanja emabega jama ebiseera byerimu byebiseera byayo byennyini ate ekyalinayo akaseera oba onfuna mukadde wange akaseera akatono okubeera nti eggwa katugeze Salatul Isha. Salatul Isha egendera ddala paka kiro oba onfuna omiisinze Dhuhri omiisinze Asri omiisinze Magharibi ate otuuse ku Isha n'ogamba nti kanneegatte mu Isha niwegatta nedda. Esswala ezo baziriwa batya? Oziriwa okusinziira ku oda yaazo. Obangi bw'esswala 3 mulimu Dhuhri mulimu Asri mulimu Magharibi, tandika ne Dhuhri oddeko Asri oddeko Magharibi mu oda yaazo yennyini olwanyuma ogende kugatta rutibu agende nga kulunga tarutibu nga bwe ziri nga bwe zitambula. So sigwe kululunkana kulaba nti empeera ziri oyina ebbanja. Actually Allah bwakutwalira awo ogenda munnyonnyola ki oba onfuna Isha osobola kasubire nti osobola okuwoza munange ontutta obudde bwayo bukyaliko ondwalidde mu biseera bya Isha naye ziri endala ogenda kumunnyonnyola ki. Eyatubuuza ekibuuzo era ndowooza okyamujjukira emabega yabuuzaako era ekibuuzo kyekimu ekyo nga nti singa ntuuka nga namiisinze katugeze swala ya Isha asanzewo tarawehe etandise naye ng'awulira amahabba gamukutta agayingira n'agamba nina kusaala tarawehe neerabira eyafaraba n'agenda kukikola. Ekyokubiri akantu k'ensembyayo kuno kulabula bambi kireme kubeera mu mbeera yaffe oba mu nkola yaffe okubeera nga tulagajjalira esswala tekyalibadde kirungi kubeera nga gwe omiisinga esswala 3 namba oba 2 namba wakati mu kubeera nti nze ku lwange ndaba nga tekisoboka kubeera nti omuntu yeerabidde esswala Dhuhri Asri Magharibi n'ojjukira ku Isha. Emirimu emirala gyonna egiba gikolebwa esswala kasita eyingirawo olina kuteekako stop ng'ogenda ng'omaliriza swala yo. So okulagajjalira esswala kibi nnyo. Ate ne hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam egamba nti as-salatu la imadu ddin faman aqamaha faqad aqama ddin waman adamaha faqad adama ddin. Tessola mpaji ya ddin oyo abeera agiyimirizaawo abeera ayimirizaawo eddiini ate era oyo abeera agimenyeewo abeera akoze ki batuganukira kyekisumuluzo kyaki almiftahu ljanna kyekisumuluzo kyejjana era bwe kiribeera tekiteredde swala kyekigenda okusooka okubalirwako nga tebanabana kubala bisiibo byo swala kyekigenda okusooka okukubalibwako mwami Eliasa bwekitereera alhamdulillah amegeshwa nti tamisinga swala abe nga asala mu budde bwazo tukuyanza nnyo ssebo kati muliyo ekibuuzo kirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kuweereza baseeka. Ekibuuzo kyange kyembuuza nti banjawulirewo wakati wa zaala n'atali zaala kuba nze mbadde mmanyi nti okuzannya zaala kwe kuzannya amalatu nga mulimu ssente oba omuzannyo gwonna nga mutaddemu ssente ate muzannya amalatu nga munyomerwa mbonyomerwa nga temuliimu ssente kibeera kiti ekyo nsaba bantangazeemu kaawo. Omusiraamu ali mu kisiibo nga biseera awujeddemu bya ggandaalo n'obimu enjala bannange abantu bakimanye bulungi nti ebiseera bya Ramadhan ekintu kye bayita time, it is something that is very pertinent, kya mugaso nnyo omuntu toyina kizanyiramu. Aya ya Qur'ani eri gye nkuleetedde eya lagawo nti omuntu okuyingira jjanna kuba mu suratul mu'min wansi bakugamba nti walladhina yarithuna firdausa hum fiha khalidun, abaliyingira jannatu firdausi balina okubanga obudde bwabwe bwa bbeeyi nnyo nga bazze nga babukaliculetinga nga babukozesa mu nkozesa eyeetaagisa. Tunuulira embeera nti oli mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan
naye olina munno mulimu kuba matatu chacha eno dayisi manyi eno kyene gundi eno bagakola kuba zaala bagakuba zaala bw'ogakozesa gaganda nga mu Buganda nze ku lwange kifaananako omuntu akutte ecupa ya bbiya yagikola kunyweramu bbiya n'oteekamu amazzi nze kasita nagyozezza bulungi kiri haramu okunyweramu amazzi oba onfuna kwegamba omuntu n'atuuka ku ddaala bwatyo bwagenda akulaakulana mu madaala onagira ng'atandika kukubaga ssente sebo w'ekitiibwa kijja kwewuunyisa abantu bakuba zaala oyo ne batuuka ne ku ddaala oli byalina okuwaayo ne bimuggwako n'akwata engatto ze ne bazimukubako n'akwata n'omusipi n'agwambula ng'emmotoka bagikubye bagitutte nagwo ne bagumukubako n'agamba nti oba ekyo mukikubye kanzireyo eka ate ngende ndeete n'omukyala webale nnyo nga bwe gwali ku bannaffe abawarabu abantu batuuka ku ddaala eryo nti batamiira kye bayita zaala n'abeera nga takyakitwalanga ng'ekintu ekikulu aya ya Quran eri very very clear esangibwa mu Suratul Maida ndowooza aya ndowooza ya 9 nga mwemu awo omuntu atandikira awo ng'agenda ka ajja kusanga aya ezo nga zoogera ku zaala ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisir walansabu walazlam rijisu min amali shaitan. Allah ow'ekitiibwa akugambye nti mu butuufu omwenge abigassa ebi omwenge ne zaala ebyo bino ebirala ne bwe sibizaako rijisun nze kanga kyo byenyinyalwa bamanye ekintu ekyenyinyalwa ani ayinza okwegomba omwana wo okumusanga ku street ng'azannya matatu ani ayinza okwegomba tagambe nti obaga ssente basiga ssente wabula ati obaga ssente nze kwankuwa ekyokulabirako muganda wange nze noono otukyaziza wano ng'abagenyi tugenda kufuna omukwano bw'osanga tuzannya amatatu fine tugazannya ng'ab'omukwano ekinaava mu mboozi etumu okimanyi okimanyi nti akaddako tonkuba nze nkuwangula listen to this it is by chance you are winning that game ekyo obadde tokimanyi gwe omulabi omulungi teri awangula matatu by magezi teri awangula ludo by magezi it is all by luck oba onfuna naye gweowa obukakafu n'obweyamu nti hakimu nze akaddako nkukuba ate naawe n'ogamba nti nasobola osaaga kwegamba obukugu butandikireeyo tininamu ebiri gigiro era sebo sheekh okumanya Qur'ani Allah ow'ekitiibwa yatuwa ekitabo ekitukuvu Qur'ani era bakugamba nti bannabbi bonna abaafuna ebyamagero bwe tutunuulira zimuujiza ze baafuna nti baafuna ebyamagero byabwe naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yasinga okufuna ekyamagero ekisinga okubeera ekyebbeeyi ekya Qur'ani nti kyo naguno gujwa n'alijja mu maaso ajja kisangawo singa ebyamagero ebyabali bye baafunanga ne bisaanawo tunuulira waggulu wansi wa aya ya Qur'ani eyo gye tukuwadde Allah ataamaze n'awa results nti ki ekiddako nga bw'okireese nti ekigenda okuddako Allah agamba mu aya eddako bigenda kubeera kulwana era akisengeka bulungi nti omutamiivu nga bwolaba omutamiivu bw'atasobola nakwagalana mutamiivu munne mu bulungi by all means balina okwekuba amacupa yagala oba toyagala bwe beegulidde kyekimu n'omuzannyi wa zaala oba ozannya ebyo bilaga biki era oyagala toyagala mugenda kulwanagana n'omuntu gw'obadde weekuba naye so nga temwanase muli bamukwano nga mwatandise muli bamukwano kuba agenda kukuba onyiige okumugondezaamu muganda wange omanyi abantu abamu abuuza ekibuuzo ng'ayagala omuddemu ye kyayagala obunfuna ekyobulabe enjawulo kyeri mu bumpimpi enjawulo kyeri wakati wa zaala ne zaala yadde nga ye yatiise matatu yenna zaala ate teri kibi kirungi era teri kibi kisingako byonna ekibi kyonna Allah kyakuganye kiba kibi so tetubiweeyinga nti nze ofunda na kino kale kankole waliwo kasoro ak'omusajja omu eyagambibwa yagambibwa okukola amazambi gano wammanga yalagirwa okutta omuntu n'alabanga ekyo kinene nnyo omuntu otandika oti n'alagirwa nti kale genda okwata omukyalo oli kyo nakyo mubutuufu kinene ate mu lujjudde n'agambibwa nti kale nywako ku mwenge katono ye mu bibi ebyo byonna
omwenge gwe yanyooma ng'alaba kyekitono ennyo. mwana wattu bwe yakuba yeemu teyayoya yakubiri. eyokubiri emutuma kulinnyisa bwagazi bwe daba bwagenda alumba omukyala gwe bamugambye okukwata mu ntandikwa n'alaba nga kinene ate n'amwerijjako. omukyala mu kugezaako okwerwanako nti nvaako ekikonde nga tekivaayo mu kumukuba atereere ate yafa bufi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ate mwana wattu omwenge ye maama w'amazambi gonna. So tetulina kuwa mazambi lebo. Teri Allah kyonna kyakuganye kasita liba zambi bbi oba onfuna. So tulema kubuuza muganda wange wakati mu kubuzaabuza nti wakati wa zaala ne zaala yenna asigala zaala amatatu zaala. Ne hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ndowooza njigiriza enjireeti egamba yetulambululya bulungi nnyo omanyi obusiraamu bulungi nnyo. egamba nabbi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza n'atugamba nti daa ma yuribuka ila ma la yuribuka. bw'otunuulira ekintu n'olaba nga kintu ekyo oba kirungi oba kibi oba si kirungi oba si kibi kugana obeerawo ng'oli confused. Nabbi sallallahu yakugamba nti kirungi okireke. Simple formula. kasita otandika okuba nti the best solution kiveeko. kiranze nyesebo nsa tufuna ekibuzo kimu ate tugende mu masimu tulaba ali ku masimu saidi no batugamba ki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanza bashekh programu eno ey'obusiraamu. Amannya nze Qasim bin Uthman okuviira ddala wano Emutundwe mu Lubaga South. Sheikh nze mbuuza, omusiraamu bw'aba nga asiibye n'ogenda ofuna Allah naggerera n'ofuna n'ogenda otunula ku kitonde ekikyala n'owulira nga obwagazi bwe busituse naye n'okirwanyisa ne budda wansi ng'osiibye, ekyo kiramulwa kitya ku kusiiba kwo? Okusiiba kwo kuba kutooseeko oba kuba kufudde oba kuba tekulina buzibu? Barakallahu feek. Barakallah. Shebashi omusajja omuwulidde bulungi ese tutandikirawo. Omusajja atunudde ku kitonde ekikyala obwagazi n'abufuna naye mu nkomerero n'alwana n'agezaako okulwanagana n'embeera. abuuzizza kitta ekisiibo ki avudde mu mbeera naye yeerwanyeko. Weero kitegeekeke bulungi kantandikire ddala mu kunnyonnyola Ramadhan kyeki. Ramadhan kigambo kya Luwarabu ekiva mu kigambo ramibwa ekitegeeza okwokya. oba onfuna muganda wange okwokya ki? Allah yatuwa omwezi guno nga bwe twatandise nga tukunnyonnyola nti omuntu waliwo ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwezi gw'ekisiibo guno bwe gutuuka abakkiriza nno bafuna obusobozi shaitani zikaligibwa ku njegere. ekyo nga kitegeeza ki? Nti omukkiriza yenna afuna obusobozi okulwanyisa omwoyo gwe omubi ogumulagira nti genda okole kino oba onfuna. ekyo kye bayita okusiiba. bw'ofuna obusobozi obwo obusobola okulwanyisa amaddu g'omwoyo gwo amabi, olwo nno kyekirungi ky'okusiiba. kitegeeza ki? eri ebintu ebiba bitatta kusiiba. okuva mu mbeera omusajja oba omukyala tekikwetaagisa na kutunula ku kikyala oba opposite sex. oyinza n'okulowoozaako ekirowoozo, oyinza n'okubeera nga weebase n'ozuukuka nga n'embeera yakyankalanye nga weerooteredde. ikhtilaamu nayo tettakukola ki? kusiiba. okwerooterera sheeka neerooteredde nzuukuse olunaku era waliwo yakibuuzaako nduliwe nedda. ekyo tekitta kusiibako. genda onaabe onfuna bulungi weyongereyo maaso n'okusiibako. kati mu mbeera eyo muganda wange okuva mu mbeera tekitta kusiibako wabula oweebwa amagezi. obusiraamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkugambye bo bunyuma kuba buli kimu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba atya ku bitonde ebikyala ebyo opposite sex kubayo limu. todda mu byakwetegereza nakwekaliriza bakazi okakkanya amaaso oba nfuna mukadde wange. so mu mbeera eyo bw'oba ofunye ekinsanyusiza nti ate bw'obadde osembayo mu kubuuza ekibuuzo kyo
ogambye oluvannyuma n'ennwana okwo nno kwe kusiiba kwennyini okufuna obusobozi obwo obusobola okulwanyisa omwoyo ogwo gwali kutumye nti kati koolabye genda omugambeko bweganakweza nga shaitani eri agisibye n'ofuna obusobozi obwo kirungi nnyo buli mulabi wa bbs terefayina gy'oli yenna gwasiiba obeere ng'osobola okufuna obuvumu obwo obukola ekyo obulaba ekintu ti mu butuufu ne bwe naalibadde nkyagala nnyo naye allah agambye nedda n'olwanyisa omwoyo gwo naye ate twandigambye nti hahihi ghafula bulagajjavu twandibuyise bulagajjavu naye okusinziira kwandibadde kubuulirira eri bannyinaffe ne bamaama baffe sometimes ekintu ekyo kijja nga waliwo ku sayidi endala eragajjaddemu nti musajja wattu ono ogenda okukasukayo eriiso embeera n'ekyankalana aya ya Quran mu bigambo bya Allah ow'ekitiibwa eri very clear ng'egamba nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam audhu billahi minash shaitani rrajim nti ya ayyuha nabiyyu nti owange gwe nabbi quli azwajik gamba bakyala bo wa banatik n'abaana bo wa nisaa'il mu'minin n'abo abakyala b'abakkiriza yudinina alayhinna min jalabibihinna nti beebikkirire bulungi emibiri gyabwe gyonna paka okutuukira ddala wansi kati waliwo n'abantu abalagajjala sometimes ne tunenya sayidi eno ey'abasajja nti omusajja yavudde mu mbeera naye ngaoliwo ababeera mu ramadhaani ate ne batatuukiriza nyambala ya busiraamu ewaawo nti tekirina kukolebwa mu ramadhaani mukka ne mu nnaku endala zonna naye nga tekyandibadde kyamagezi omuntu ate abeeremuko n'omukyala ali eyo akiwaako obujulizi ng'olwaleero kera ku makya yambala minisikaati y'oba empale tambula ku street oluddako the following day oyambale hijabu nga sheekh bwakugambye gwe okuba essimu wano ku mpewo za bbs terefayina okiweeko obujulizi lwewayambadde sikaati oba empale ne lweyambadde hijabu lunaku ki lwe basinza okukusiiya nga tugeragera masimu enamba zirioko ezo enamba eziri ku screen yo mukadde wange ali eyo zokka zokka zonna kwantira okubako essimu maaso gye bujja olina namba ya whatsapp eyo naye mbategeeza nti enamba ya whatsapp eyo tuwezaako obubaka kibuuzo obanga otayipinze text oba nobanga owezaku ka audio ne recording eddoboozi gye bujja mu maaso awo tujatanga okwaniriza ebibuuzo bya whatsapp ng'oli eyo oli mu ddaaku yo oli okufuna ddaaku ne famire yo oli ka video okuza ekibuuzo ky'obutereevu enamba eyo eri noti 772 noti 575 noti 7 0772 057507 eyo inshallah gye bujja mu maaso ojja kuba nga okkirizibwa okuba nti orikodinga ka video akampimpi ne famire mufuna ddaako awo obuuze ekibuuzo ate babe nga bakuddamu obutereevu wano mu bbs terefayina nja kusaba tufune abali ku masimu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Esebo amanya go. Yes, my Mustafa. Esebo. 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 Wow. Wow. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. My Mustafa simanyi oba yakikola atya kuba almost buli program wano yamuna yayitamu oluusi yayona mukuye asooka ate nga abayiri kamwenge naye tukweyanza era ajjumbira n'abalala bakolenga my Mustafa ali kusema halo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yesebo mterevu. Yes, my mwezi wa Ramadhan. Njagala kugereza kyoyo omukyala yamubuuziza nti no. Yesebo. Ono bw'abanga yasiibye naye yajja kukiramuka naye yasiibye. Yesebo. Hello.
tufiiriddwa. Tufuniyo essimu endala. Halo. Essebo tuwulira bulungi. Amannya go gy'osinzidde. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya go ssebo ekibuuzo ne gy'osinzidde. Yes, mwami Musinguzi. Waaw. Yes, sebo. Wow. Kwanza ni mwalimu Musinguzi ili okuva Embarra. Njatandika ne Sheikh Bashir Nambali mwalimu staff Kamwenge abadde awo asiibye amangu ago afunye olugendo nga talwetegekedde akoze atya mu kutavolinga okukwata n'okulya nali ate nga adde asiibye. Ye ekyo kyonna kyayita olugendo kasita luba lugendo oba lukuguddeko oba lukoze lutyago kasita luba lugendo Allah akugambye tosiiba onfuna lyetteeka siibulukuka lya olunaku olwo oli luliwa oba onfuna muganda wange ng'omwezi ogwa Ramadhan guweddeko so mumpimpi bw'ofuna olugendo alina ekirala kyabuuzizza naye ate era nga tukyalinawo aya eyo nga bw'ogimuleetedde nti in kuntum marida au ala safar obanga oli mu lugendo fa iddatu min ayamin ukhra. Kakati bw'oba bagambye nti jjuliriza ennaku ezo ez'oluvannyuma then tukkiriza ekyo kuba emu ku ahadithi za nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali very clear nga atugamba nti inna khayra alhadith kitabullah nti ebigambo ebisingira ddala okubeera ebirungi era ebyebbeeyi byebigambo bya Allah. Allah akugambye ye mwennyini nti bw'obeera ng'oli mu lugendo tokola ki eyo fiirul amr kiragiro tateesezza takoze eki gwe tuukiriza ekyo mwogenda okufuna. Ate era waliwo ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo sahaba omu aba ali mu kutambula asanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ku kyenkya amugamba ya Rasulullah amuyita owange jangu tufuneke tulya amugamba ya Rasulullah nze nasiibye ate ninako wendaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kumumenyera abantu babika bisatu abatakakaatibwako kusiiba mu bo mwe mwali ne musaafu yali mu lugendo so mbagirawo sahaba olwawulira ebigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agenderawo ne banywa kacaayi. Yakonye ku kyensonga y'esswala akonye ku swala nti singa abeera atambula esswala ya magharibi n'emusanga mu kkubo then akola atya kuba ebeera y'akaseera katono kuba abuuza ebibuuzo bibiri naye ekyo ekintu tuzze tukinnyonnyola nga bw'olaba Allah yagonza obusiramu buli w'osanga nga kano njagala mukama akinge bulungi buli w'osanga nga ensonga ekukaluubiridde mu busiraamu bwe kukaluubiriranga manya oyina gwe kyotayiganga ekikwanguyirizaawo awo irimu yo yebeera etemeddwako naye nga Allah yakuteerawo paati B ate ne B bweganda waliwo C waliwo ne C nayo weeri nti singa obeera otambula tuva mu mmotoka yo oba oli mu nnyonyi oba oli muki esswala gisaalire mu mmotoka yo nenze mbadde nti esswala gisaalire mukadde wange esebo ekitiibwa nsonyi okusala ekiri mwami Mustafa aliwa Kamwenge tulinayo emizikiti gyaffe agende ku muzikiti gw'abasiraamu aba Ahmadiyya abuuze ekitabo kitaabu swala ekyo kigenda kumunnyonnyolera ddala kikulu nnyo bwe basaala esswala y'omu lugendo kitabo kikulu nnyo mwami mwesigwa Ramadhani abadde alina ekyaga okwongeza ku naye ate essimu nebange kutwako mufiirwa kati tugende wa mwami Musinguzi Idi okuva Embarara. Mwami Musinguzi abadde agamba ki? Mwami Musinguzi Idi yamisinze esswala mu mirimu gye akedde ku makya n'agenda ng'asadde fajiri oba subuhi naye nesanga nti olw'obuvunaanyizibwa bw'omulimu gumufuula bize nesanga amisize esswala endala akola atya ate ng'ali mu kisiibo era kimanyiddwa bulungi nti omuntu ayinza ekiteebereka naye alema eddifuula tteeka nti lya buli lunaku nti agenda kuyitwako esswala nga bwe twamunze mpuliddemu ne excuse gyawa ey'okuba nti ndi ku mulimu abantu ebiseera ebisinga batera okwetiiririra naye kati nga mwami Musinguzi ali e Uganda nga constitution ya Uganda ekuwa right freedom of worship oba nfuna
mukamaawo oba boosi wo oli mukozi nga tonnagenda ku mulimu gwonna bannange tuyige ebintu bino we need to prioritize Allah subhanahu wa ta'ala first omulimu gy'ogenda bagenda kuwa freedom right oku exercisinga eddiini yo onfuna juma etuuse mugenda kunta ngenda ensaala ejjuma ya saawa dhuhuri etuuse mugenda kumpa eddakiika 10 nsaale ebyo biba tebiriiwo mulimu ogwo ogwetaaza ki oba onfuna muganda wange so ereme kubeera excuse nti eswala yampiseeko olw'okuba omulimu gwenkola tegumpa waazi kukola ki omulimu gwokola tegusinga swala Allah gyakugambye kukola ki kusaala kyekisumuluzo kyejjana bw'olituuka ku akhira ng'omubuuza jjanna gy'otaafunirako kisumuluzo ng'oli ku nsi ekisumuluzo tukijja wano jana nitugisanga wa so ereme kubeera excuse wala tansi ya akh قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم نبي صلى الله عليه وسلم حديث ما تكذنا قامت الله تتنور بأنبار بيفي ولكن وبلا ينظر إلى قلوبكم atunulira mitima gyaffe kakati gwe ebyo byojja okupalapalanya mbw ate ndi bize ate simanye ndi kiye Allah tatunulira gwe ebyo byoyambadde na biki byoyogera ye atunulira wali eri ddala kukowa wennyini neyetegereza kyoyogera kyanjawulo bajjajinga kusinzira kuniya kyanjawulo innamal a'malu binniya neerabidde ate kyanjawulo okubeera nti mbadde bize tobeeranga bize mu biseera byakutendereza oba kusinza Allah ow'ekitiibwa nedda tewali bwa bize teri mu nsi yali bize ate teri agenda kubeera bize omulabe wa BBS yonna gy'oli togenda kubeera bize kwenkana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nsaba tufune ekibuuzo ekisembuye ku WhatsApp ate tube nga tukomekereza programu olunaku lwaleero inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninye na makula amida ndikunu kasese nyine mami wange ni mulokole ekyo nkitwa abana tuli basiraamu kyonka daddu waitu nawe ni musiraamu mami waitu niwe kutuchumbira emere hata mbe nyenda mpa amagezi eje menshi sobora kugirya runtu tutagira wow tukwenza nnyo mukyala Amido okubeeka sese mukyala Mutoro mufunyi benne byayogedde ewaabwe abuuziza nti ewaabwe baana basiraamu nga kitaabwe naye wali omusiraamu naye maama waabwe mukyala mulokole bali mu kisiibo kino kati yeebuuza nti emmere maama we gyabafumbidde omukyala omulokole bagirye oba tebagirya ekibuuzo kiyitirivu obulungi naye muganda wange nga bwe yagambye obusiraamu bwo Allah yabusengeka mu ngeri ndowooza esukka okutegeera kwaffe ndowooza ekyo tekiriko na kulowooza buli kimu buli mulembe gugenda kusanga ansa egujyamu naye nga aya zo tezikyuse wulira Allah ow'ekitiibwa atugamba audhu billahi mina shaitani rajim bisimillahi rrahmani rrahim suratu maida suratu maida sura eyokutaano Allah atugamba alyawma uhillu lakum at-tayyibat ebirongoofu byonna olwaleero mbibakkiriza agamba atya wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum nemmere eyaabo abatali basiraamu naye eri halali gye muli wa ta'amukum hillun lahum neyammwe eyo nno yo bagirya kitegereke kati nti gwe omusiraamu bw'osala enkoko omukristaayo tekirinaamu buzibu n'akatono Allah akugambye abange mirundi emeka wali ofuddeyo gwe omulabi wa BBS terefayina yani mwanyinaze mukyala Hamida ogenda mu woteeri onoolya emmere nga tofangayo kubuuza afumbye musiraamu abange tugenda gye tutabaalira yonna tugenda ne tugula Rolex tugenda ne tugula chips tugenda ne tugula chapati ani yali abuuziza gwamuguza chapati nti owange gwani gwe Kasimu gwe Sumaya gwani tekitwetaagisa na kubuuza lwaki Allah yatuwa right natugamba emmere yaabo kasiteebeera era mu Qur'an sura yemu Allah waggulu azatutemera mmere ki oba byakulya ki ebiri halali gye muli emmere efumbiddwa eri halali muyo temuli kyabulabe kigenda kukosa bulamu bwo
muyo naddala ebisolo oba onfuna bisaliddwako erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate oba waliwo omusajja yabuuza era sisuubira nti waliwo omulabi wa BBS Telefaina agenda okubuuza ekibuuzo kino oba baakibuuza dda omu ku basahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yabuuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah singa asanga ennyama naye nga siri mukakafu gwagenze mu hoteri toli mukakafu ani yasaze yasomeddeko erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamba nti ate era seeka akantu ako nga bwokalesa obulungi abantu baleme kweteekamu kintu kigenda bamenya nti hadithi ya nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ekitulambikira bulungi nti afdalul fadail an tasila man qata'aka wa tu'tiya man mana'aka wa tashfah amman shatamaka nti the height of excellence yeeyo omuntu okubeera nga gw'olina okuyunga ab'eŋŋanda zo ekyo ekikolwa ky'ogamba nti ogenda kubeeyawulako mu mmere kiina oli ne bwabeera nga si musiraamu oga nti ono bwe yafuuse omusiraamu kitegeeza nti n'emmere yaffe taagirye ffe tutuuse kyenyinyalwa kitegeeza nti omuntu olwokuba ofuuse musiraamu nti ebintu ebisinga ogenda awo ngenda kusaba waliwo akantu kenzijukidde ekibuuzo kiyitiŋŋana nnyo baganda baffe eriyo ababeera mu bufumbo obutali butukuvu nawasa omukyala si musiraamu tetuli bawoowe omwezi gwa Ramadhan gutuuse emmere gyafumba sirya abamu n'atuuka ne kussa erigenda ali ebikomando oba onfuna emmere wakagireseewo obusiraamu tebutunuulira ani akufumbidde emmere kituufu mu mbeera eyo butunula emmere gyoli eri halaali full stop eri halaali ekirala otidde okulya emmere otuuse kussa eri okutya n'okulya emmere olw'okuba nti agifumbye tannabeera mukyalawo okay mu Ramadhan ogezaako okubikkirira okukweka bannange obusiraamu tebulina we bukkiririza bwenzi si mu Ramadhan si mu biseera ebirala byonna lwaki omukyala tomuwasa okuwasa kyetaagisa ki tewali kyetaagisa okuwasa kyetaagisa bazadde kukkiriza bakkiriza mahale ga mukyala neseka wali abawo kubagata nabajulizi nga bana full stop abantu fe tuteekawo embeera ekalubiriza n'okutuuka kusookulaba nti bannyinaffe ne baganda baffe babeera mu bwenzi ebbanga lyonna omwezi guno bwe gutuuka ate ne badda mu byokwebuzaabuza bambi ebyokwebuzabuza tobikomya mu Ramadhani mokka sigala nga weebuzaabuza paka lwonoowasa ate nabbi yabawa amagezi nti gwatidde okuwasa oba atasobodde sigala ng'osiiba throughout sijja sukawo awo bakadde bange mbeyanziza nnyo akaseera ge mutuwadde saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga tesobola kumalayo nga bwe nabategeeza mu ntandikwa nti ebibuuzo byo bikyajja akaseera bakyabuuza ebibuuzo naye mungu akadde kabatusosa nako keeko inshallah ketuba nti message mugirebaringa nsaba inshallah omundi omulala gubanga gusobose nga tubayise ate mube nga mukomawo nebaza nnyo baganda bange mwenna abaddeeyo obadde mulabi mulungi obadde muteesa mulungi n'ababuuza ebibuuzo mwenna nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atwamu ekyokuyiga namawasusulemu kuba mwababuuza ebibuuzo wesanga nti mubuuliza naffe abalala batasobola kubuuza ate netubanga tuganyirwamu bakadde baffe abaisiramu abajja Ahmad Uganda namwe mbeebaza okuba nti mukola ekisoboka kyonna okulaba nti puroguramu eno mugiyimiriza mugifugira omusingi nti emirirawo bakadde baffe aba BBC Telefaina ntaka ejja kuba nga tubeebaza olwokuba nti mwatu wakaganya kano tubeere nga tujja te sheikh abenjawulo babe nga bajja basomese eggwanga lino kubanga mutuufu abantu balye naye okumanya kwabwe ku ddiini yaabwe kukyabulaabulamu naye tuba nga tufunye akadde kano ne bajja ne baba nga bagezeeko kye basobodde tukyebaza era tusaba Mukama Katonda nammwe abasome kinga okubeera ekirungi mukulu Ali ne ttiimu yo abali eyo mu byuma mukulu Wanika Lawrence mukulu Kalyemenya Peter mukulu Waiswa Marvin ne mukulu Kasozi Steven namwe tubeebaza okuba nti mubeereyo ne munyiga ebyuma ebyo mubikiganya kulaba nti abantu batuusaako obuweereza buno tubategeeza nti bw'obanga olina era byagala okumanya tebyogeddwa wano kubanga akadde tekamala kyalo mukutu gwaffe ebibanja biwerako www.alislam.org ojja kuyiga obusiraamu okusukka wano baseeka baba bakugamba omukutu omulala gwe www.islamictreasury.org.ug ogenda okunoba nti wesangako ebitabo nkumuliitu byosobola okuba nti oweesomesa obusiraamu nga bategeezezza nti namba ya WhatsApp eri gyebatera ku screen okwo eba yakuba nti owezako obubaka bwo oba audio oba oba text message wabula eri ya WhatsApp gye tubawadde nayo gye tubagambye 0772057507 eyo inshallah gye bunajja
tujja batandika okuba nti muwezaako obubaka bwammwe obwa whatsapp videos nga oli mu biseera byaddaako awo olikodinga ka video kampimpi okaweereze babe nga bakuddamu inshallah. Omuwanjuzi era omukuriza programu eno nseganeze Ssegunja Ismail Kiyemba nsaba Mukama Katonda atwadde olunaku olwaleero ne tusinkana ate era inshallah tusinkana olunaku olw'enkya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. EBS Terrifying yaffe. As usual, we're going to start with stretches. See, when you're working out, physical fitness, usually we behave like martial artists or Catholics. See, for us in the Catholic, when you're entering a church, you make a sign of the cross. When you're leaving, you do the same. Same to martial artists. When you're entering, you have to bow. When you're leaving, you have to bow. Same to any fitness, any exercise you're going to do. Make sure you stretch when you're starting and stretch when you're leaving. To avoid muscle pulls and pain on some muscles. We're going to start with the stretch, simple stretches, and then we're going to have insanity next. Enjoy. Close your legs. Lock your toes together. Make sure your toes are locked together. Don't make a V shape. Let them be here. Okay? And make for me your hands up. I want you to bend straight, and bring your fingers down. Without bending the knee. Make sure the knees are straight. Just put the fingers down. Just put the fingers down, up, and be there. Pose down. Perfect. Get up again. And we go. Make a fist. Take that fist down. Take that fist down. I know that people have shorter hands, it's okay. You can do where you can reach, but if you have a longer hand like mine and some of my colleagues here, please reach down and feel the stretch. That's good. Open up. Open up your legs. Don't make it so wide, don't make it so narrow. I don't know, this is 1 meter. I don't know, but if you're looking at me, just do like you're saying. And put your hands here. And then let's come back. Down. And put the palm down. I know you all are in your houses. I presume your houses are clean. So don't forget to put your hands down. Here we go. Yeah. And feel the stretch. You have to feel the whole of this. Once you do it right, make sure your knees are straight. Don't bend and you're doing this. You want to feel what you want you to feel. Okay? Good. That's perfect. And then, I'm going to request you to squat. Just a small squat like this. Okay? Don't go up and down. This time up. And then bring your hands from in here. And hold your toes. Hold your toes. Like I said, there are those who have shorter hands. It's normal. As you continue with this fitness, you will get there. Your hands will grow longer. Right? And go. And up.